Kabila kaiti yakata bimuse ikwate wena mu kisaganda kyamolini ate naye wali banyabo ne basebo abatulaba buli omu gyali ne gyasinzidde tubeebaza nnyo nze nga Kulaman ngenda beebaza nnyo olw'okuwagira muziki wa bannayuganda okusookera ddala olw'ensonga bwe muwagira bannayuganda muba muwagidde ekyaffe kyekiri mbeebaza okuwagira mikwano gyange abawerako nabalaba nga Serena mugifuula entono olunaku Samisa Kisemakula lwe yali ati 46 era nsaba mukikuuleko ekintu ekyo kyankola bulungi nnyo era twava ku Serena nga tukitegedde nti King of Serena ye Samisa Kisemakula kati nange nsaba nga 8 ogw'omukaaga mufuule King of Papa tekiri musitale papa yabeera King of Serena David Lutalo King of January si bwe kiri mu mugambo King of January David Lutalo papa King of Serena nze naye kambeere King of Papas ng'ennaku z'omwezi 8 ekisooka ngenda kwogera ku lw'abayimbi bannange abagenda okuba mu kifo kino ekifo kino kya buvunaanyizibwa olunaku lwaleero nange nfunye omukisa okuwulira ku Samisa Kisemakula ng'ayogera nga tali ku stage ng'ayimba era nenkyewuunya nnyo kuba omulimu ogwo ekituufu saagukwadde nsaba kukwatako mu ngalo kibadde kyamaanyi nnyo kati olunaku olwo tugenda laba entertainment ey'amaanyi lwe tumalayo kye bayita MDD ekisomebwa e Makerere tukimalayo ku lunaku olwo tugenda kulaba music dance and drama tuyina bakazanyiikirizi tuyina abazinyi tuyina abayimbi ab'amaanyi n'abamu ku posita tebaliiko kuba papa yaŋŋamba Kulaman tossa oyina emikwano mingi nkimanyi naye tossaako bantu bangi posita ejja kufuuka fane ojjukira ng'okiŋŋamba papa era n'abo abasinga be nateekako nanyigiriza bunyigiriza yaŋŋamba teekako abantu nga bana ne mugamba papa waliwo abatalekeka kati ku lunaku olwo mugenda laba abantu bangi nga si balange ng'ate siboogeddeeko Dr. Irudaman kozi ngambye sigenda boogerako yo mbadde sisobola butamwogera omubaga ajja kubaawo wano kati nsaba mujje mumpagire nze nga Kulaman mpagidde endongo ebbanga eya mikwano gyange mingi ne bakyali baffe abalala this time nsaba obuwagizi nga bwange ntera nnyo okulabika mu kamera nga nsaba muwagire David Lutalo oba Misa Kisemakula ku luno nyimiridde mu kamera nga nsaba mujje mumpagire Papa's Sport ennaku z'omwezi 8 ogw'omukaaga lihasozi ziri mu kutambula engoye zo zatungwa dda buli kimu kiteeketeeke security mugiwulidde nga bagyogerako kibatayogeddeko ye sound egenda kuba mpitirivu kubanga nzenda kuddira ebintu byenkoppe eri mu ziserena bapapa bye bakola nzije mbyefaananyirize ku Papas kuba bo bakingi beeri nange nfuge ku bendobendo yange ekirala kyenyinza obbagamba nti show egenda kuba ne ba MC abalungi egenda kuba organized from the word go paka gye yeeyongera nga eri ku mulamwa era tegenda kuba ku mulamwa ngenda kwebaza basaponsa bange abantaddemu akasente Skypins yendi naye wano webale madamu wini webale nnyo webale kuba mu kifo kino ngenda kwebaza aba Rose Form Mattresses mwebale kutambula nange mu buli kyenkola Rose Form eyo buli wembe egamba kuula waali ngenda kwebaza Sony's Carpet World ngenda kwebaza aba Stay Invents ngenda kwebaza aba Code Base buli omu mwebaza ngenda kwebaza aba SPC Rain Millers ekintu kino mwebale kukivujirira na kukibaamu ngenda kusembeyo bakyali bange mwenna ab'amawulire mwebale kumbeereramu mwana nzaani abakuŋŋaanya wano ekirala papa ku lunaku olwo ngenda kubeerera buli kyewaŋŋamba omanyi papa instructor wange ku share era yaŋŋambye takano kona atubuuza emikono giri wasimayo nja kukuba sigenda kikola yena sabula busabuzira
ebisinga byayogeddwa ddako kazindalo kankazeewa MC w'olunaku. Kakati tickets ziriwa? Tickets ziri ku Papa's Sport. Abagala tickets zijja kubeera ku Papa's Sport bwe zigenda okubeera. Kakati ndowooza tugenda kutya abalina ebibuuzo. Abalina ebibuuzo mubuuze ebibuuzo byammwe ate tulabe nga tubajja mu musana naye kirungi okulaba ku musana. Olanaakamalala mukukateekawo. Bannange waliwo alina ekibuuzo?